Kizza Mukasa, weeraba omukunja waffe. Manyi ganjegere Paulo watuleka bubi. Tukulukusa amaziga olw'okugendako. Singa wakyala gye badda ne tukulabako. Bweyayitimusa ewaffe n'oyanaamiriza ng'otukookera nnyimba mu buteemotya nti ova kyaggwe bangi gye beekokkola. Nga wayigirizanga nsi eno n'okkunakuna mu ddoboozi ly'empolampola erituukamu ng'obisengeka ebigambo obutabiddiŋŋana. Bayigiriza batiini bakulu n'abakulembeze. Ani ataawuuba olwa ddipa okutugendako? Myaka 38 nga gya kivubuka. Simanyi wategedde Paulo nze gwendiko. Ye Kafeero Job eweema Saabankoko njeru. Yali ngabo ndala ennywevu mu kisaawe kye eky'okuyimba ennyimba ez'akadongo kamu. Obukunja n'eggwanga byo yabirambikanga. Mugayisayisa ago n'obuyisa ebitwesiitaza. Okumenyera ennyimba ze yayimbako. Mbeera nkulimbye munnange nti nzimalayo. Lwasiriwala olwo olumbe nze lwannema. Lwakukyalira gwe Kafeero ng'olunaakutta. Lwajwejwako so nno ne mu nnyimba zo nti lwagwagwawala ne bukyula lubuwoomera. Lwakussa kawandali baabanga lweterekera. Lwajjagawanya ejjuuzi wano ne lutukubbako. Luwayiiya ne mmanya onooba wambala. Be bakyafu abatuguza nga nno ebyokulya. Tewayagala ggwe lulimi lw'okudobonkana. N'obayiiza nfaafa bannansi abo bibajuna. Ekyokugera ku nnyimba kankibuukeko. Ne bwe nzinyumiza omwezi nzikongokako. 27 ku kalenda gwe mwaka. 17 mu muzigo gwe mwezi. Terwazibayo nno olwo olunaku ne batubikira nti omukosi w'ennyimba Jobu yatufuddeko. Paulo watulekera bangi ab'emize emikyafu. N'oleka endeku gitaayo n'oyabulira ensi eno. Nibalya mmere mmwe kambabuuzeemu. Okwereba enziro Paulo mwagenderera ki? Nti mwamusanga n'ennyama mbu ey'abafu? Mwagala mukyayansi olw'okukooka kwe? So yakola bulungi naye nno n'akiddamu nti yo yali mpiiga ya nsi eno yeebadaaganya. Maanyi ganjegere waffe wumula mirembe. Dunda kabaka Paulo oyo mulamuze kisa. Muganda waffe Kafeero ffe tukyakujjukira. Naddala abakunja kamulu wamutussaamu. Weeraba mukunja waffe weebake mirembe. Wumula omukunja waffe naffe gye tujja.